Yes, okay, tugenda maaso ate ne tetolekera episode 2 eya filimu yaffe naye nga ate tutumiddeko nnyo mwena abali mu filimu kwagalana Sako. Ate nga ekintu kino tuba tulina okugenda maaso n'okikwasaganya. Jjukira abantu bangi abalabika okuba nti beetaaga society ebakulaakulanya. Kale nno aba filimu kwagalana Sako tubatumiddeko nnyo mwena abeegattirako mukutu gwa Bumala Films. Kakatandika butandisi episode ey'okubiri muwoomya tuje tulaba episode 2. Ebintu bino nga bimaze okwonooneka. Ono yali yeebuuza omwana ludda gye yavudde. Kati yatandika n'okubanga omwana ono yamwagaliza obe ng'afiira ku kyeyo. Bannanga abantu bafiira ku byeyo. Olina oga bamuggyemu ensigo bamugyamu ebiwoowoolo. Ono baalina mugyamu ensigo 2 omulundi gumu azirikayitireyo. Kati lwaki oba teyagwa oba kaba abantu bava kalina ne bagwa naye ono ssebo teyabuuka. Lwaki omwana ono yadda kuba yalina essuubi ddene ewaka ng'akimanyi be yaweereza ssente zo baako kye bamukoleramu balina kye bayeeya. Kaakano nno senga ebintu bimusobedde. Ssente z'omwana yazirya. Akapolotika yagulamu katini nnyo n'azimbamu ennyumba kiyu kimu n'okumubanja bakyamubanja. Kale n'omuwulira tunulira kati okumanya ne kino ekivubuka nakyo oba kisassalala kibadde kirina enkota y'ettooke gye kibbye. Jjukira kigamba mu baba gitunde bamale oli ababanja obw'ettaka naye nga ababanja ssente za nkota emu. Kati yamugamba eyo maama poloti n'okuba yange kati omanye abakazi abazadde mwogera nnyo mbu simanyi nkolerera mwana wange. Bino byemuuza simanyi okolerera mwana. Ekyana kigamba wali waakyo maama yagulawo kale waliwo maama okusooka kati kimwogerera mu past tense kimwogerako ng'omugenzi. Omwana kakitandika okwogereza mu past tense omanya onaatera ofuuka ebyafaayo. Yamuga tutambule tulabe ekyokukola. Mama oyagala tugende nga twogera. Omusajja oli namulabye awagadde ejjambiya esala n'okusinga gye nabbisiza ettooke. Mubbi anula enkoko z'abantu agwa mu bisibo by'enkoko enkoko n'azinyola ensingo tojjulira bwekaaba talina kyateetikka. Tulaba nti empunu zikaaba ajeetikka agiweeweeta mpaka gyeraga nga tekaabye. Mubbi kati nga bayitabo babe nga boolekera. Kaakati mukazi wattu wuuno yasobeddwa dda naye nga tubagamba tukyayaniriza bangi nnyo mu firimu kwagalana Sako. Sako yaffe ya firimu kwagalana tukyayaniriza bangi nnyo okulabika ntugenda maaso n'okwekulaakulanya. Kaakati nno baalazeewa bonna awaka watali wadde omuntu n'omu. Bagenda otuuka omuwala baamala ne bamulagirira n'atuuka ewaka ke kaakayumba senga ke yassaawo. Omanyi omuntu ne waba yakubba ennyumba naye ng'ettaka olisanze nakyo kirala. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Oba baakuttewa njagala olabe. Kati yamaga amagaati n'amaga alowooza oba bali kumpi. Kambalinde bulinzi. Ekimuzisizaamu amaanyi omuntu gw'anoonya alina w'abeera. Kubanga omuntu alina w'abeera tasobola kwekweka mu buli ngeri aba akomawo ewaka. Kati yasalawo amulinde. Tugenda maaso ne firimu njagala olabe. Kaakati mukaaya wuuno Kasaato azze kubanja aliwono kati agenda okulingiza amaka gano galina ebizibu. Buli w'obeera omubbi tofuna bagenyi bakyala kuleeta ssanyu. Abasinga abazze kubanja baagala kukuba kutema ebigambo byonna ebikaawu biba bijja gy'oli. Buli w'obeera ow'empisa embi you attract only bad energies. Kati sebo oba onnengereredde eri n'odduka kuba twakitegedde ku kyalo kino gwasinga entumbu engumu.
yino wano kanjikuti kati ndese ebbaluwa eraga nti ogobwawo wano nalekawo ebbaluwa togamba mbusagireta kuba ondabye nodduka toyagala njikuwe nze nagamba nina abanene era jagenda mu kooti kati kumbe ono abadde mmanju naye sooka olindeko kakazi kano nakalaba kagezigezi ate kakumpanya kakujjukujju kayinza okugamba ebbaluwa tekagiraba ate ensonga nga nasita ensonga eno kayinza okuki wani bajja kumbuuza ani gwe nawe ebbaluwa apaana bajja kumbuuza ani gwe nawe ebbaluwa kajja nagikumako omuliro osaaga ebyo byoliko nja kubaza mpaka wonoobeera ebbaluwa nja gikuwejja gisoma jagenda mu kooti ono abadde manju n'alyoka awulira ebigambo ebitokotta wano ekyo kyoliko nze oli kumwera mannyo sebo nze simala gabbibwa ojja kubba balala firimu egenda mu maaso panaisenga yafuuka mubbi omukazi ono nga yalina ekisa yali atunuza ekisa banenga singa twali tumwagala sooka olindeko ate ebyokubba bizze bitya firimu yino egenda maaso njagala olabe okubba kufuusa okubba kigambo kimu kubba wulira okubba weetegereze efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kati ono yavaayo asooba ebigambo ebibadde wano kubba afuusa okubba katonda watu ono n'atuulayo abalinde talina kyakkola bano baabano gende wakeeyo kati engeri eje mulisa kukyalo kuno omwana muyera bagenda mulagije tubeera sikyo omwana ono kireka bamulagidde gende wakeeyo waaba yatuuse ku kyalo balina baba bamulagiridde bwangungu nze mbadde njagala tugende eka tubeeko ebintu bye tujja mu nnyumba tugenda tufune kati tusobola ofuna awantu wetusooka ne tubeerako awo ne tupoyesezaako awo tubeereko awantu tufuneko yamugamba ekyosazeewo kyetukola mbu bafune engoye ze bajja mu nnyumba bakwate ku batambule babenga abadduka ewaka banoonyeeko awale wayinza okwewogoma kati mbu omwana ono gy'anaako muzungu ku kyalo nga tabalaba ajja kukwata ekkubo apondooke alekulire apowe atawanyike kati baabano tugenda maaso efirimu egenda maaso kaakati musajja mukulu yuno yakeera embeera y'ensi kasita ekufunza engoye ekugwe zifuuka ttatu munnange ng'asooka ajjayo ekitabo kye asoose n'atunuulira embeera y'obudde bwakikome buli awo bwe butyo aye embeera eno eranga ki mbeera eno eranga ki njagala olabe embeera eno eranga ki kati n'asookako abantu banga bali bisirias ebyadda ekintu kino abayinza oba omwana baagala kumutwala naye mu kya bulijjo era kyanono omwana omuwala bw'akula afumbirwa kiba kirungi kiweesa amaka ekitiibwa naddala agange singa mba nfumbiriza omwana wange n'atafuuka musege nakwogerwako ebyenjanjwa nti omwana yayonooneka oba omwana talina makulu ani agenda okundibanga engoye bintu bino naye omwana okumuwasa siganye naye ani anaakola emirimu gy'ewaka mwana abadde anjoleza ku ngoye yamanyi okunya ebitogi engeri gy'atanaaba nnyo buli lunaku ebitogi biguba kati engoye era olaba zayina waliwo engoye eziguba n'engoye ezitaguba agenda obbirabiriranga kati anoonya ani agenda okulabika ani amuyambako wono ewaka buli kimu okulongoosa ewaka ddabirizaawo biri byonna oli yabadde akikola kati ani anaddaabiriza ewaka mwana ono sandi mufumbiza mwana wange sandi awo sigaalo bajja kubanga nfunayo usigalo ndowooza oba oli awo ajja kukola wuliriza ng'akwata ekitabo ng'abala
kati ono abajja abayukadde eka bakomye okunona ngoye badduke ono yabategedde maaso bannange engoye zinanoneka engoye teziveeyo engoye tezigenda kunoneka firimu egenda maaso njagala olabe awo sigalo engoye tezinoneke lono mwezi tugenda maaso temeka naye bafunye awo sigalo emitwalo 10 buli mwezi basiitawo kakati byonna abibala omwana ekyamazima ayagala bamuwase kyawo mwana tamu agenda maaso n'okugattagatta awo sigalo bugattako emirimu giri eki byonna byabadde ankolera sigalo mitwalo 10 mwana ono naye abadde yandwaliriramuko awo we yavubukira mwana ono namusaamu sente nnyingi okusoma genda maaso abalabalamu awo ali mukubala kati yavudde mu mathematics wuli ayingidde ekooni ali mu economics mwana yalwala nnyo kulwala kuno nakwo wenkubalamu sente zagenda awo bannange naku za kufumbirwa naye simanye omugatte guno bantu bano banaakola batya kubanga ngeri yayuza nnyo ebikunta byabiyuza namwambaza namubikka yalya sente yayagala nnyo amagye ago balamu kuba yalya mangi magye ge yalya agattagatta awo kuleeta ezo saagala nnyo kubaseera naye tunuulira wuliriza bagiyita muwoomya era mwenna abagiraba ku firimu ku ssimu muba mugiraba ku firimu ku ssimu YouTube channel yafeeyo kati nze ngenda babuulira bino ebanabaamu amagezi bakole ekyo bwe banaabanga tebaagala ekyo ebanaamanya mulanga mubawo era ebanaabanga bakoze ekirina okuleka nkikolebwa nze omwana nja mubawa ekyo sikirina mbuzibu firimu egenda maaso mama tolaba nti maama adduka naye mutabani we alina ebiziyiza asiba alinga kamyu nagambye ensonga za ddala ne bannanga omwana nga agezze nnyo omutwe busungu omwana ono amulabye alabye nkoona naye omutwe munene kirabika obusungu alina bungi atusse katukoze tutya aba maama nagambye ensonga si za muzannyo kali maama pulaani eriwo manyi nze nsaka njagala ebintu byokubiirawo nentuza obwongo ekintu kino saagala tube nga nebintu byebukola nga buli bize situwasiga ekiruga ekyo ye buli kaseera aba ayiiya amulegesaba nti kangende wakeeyo wakitegera ono yamuganza genda eka kangende wakeeyo nze omukazi mufesinge ngenda kumulaba jogereko naye njagala njogera tulabe kiki ekyazzaako ayinza okukwata ze nakuba nja nga tuddukira bwereere tuyinza kuba nga tuli eno tujja kudda eno nga tumale obudde bungi olusinga mukazi omukazi bambi naye ng'anoonya just kubeera bubeezi ayinza n'okuba nga yazze kugamba nti sente yazikuwa kati tugende mufo ky'okudduka ne mwana omuntu avudde jjajja nga ajja anoonya mwana gwe oyo omuntu abazze kuwa buyoyo aba tazze kunona mwana gwe lwaki naye onkwata obulala tewaliwo kusiimuka kuno yamugamunanga abantu nga si bangu waliwo omuntu atutambulirako tuteekeddwa okuba ni waliwo atatwagaliza natwagaliza kuba omuntu eyalagiridde omwana oyo wetubeera abanga atatwagaliza mirembe ayinza okuba takyatujjukira nze kangende ewaka ndaba oba akyanzijukira awo omanyira nti wazaala emmongwa obwongo temuli mwana gw'olimu amagezi ndowooza yamuleka tannamera birevu kati n'okusala yatandika endereza bw'owulirira ng'akoona ku kati tokirinda kumalayo kati gwe kale genda obe ng'amubega
ekigambo kyayogera wewulira ayogera ku sente tandika emisinde fubutuka nga mpeewo oneerabidde yali egy'omuluka kati genda ku ekyo bali mu lusuku firimu tulaba muwoomya Sigenda kuva wano. Ngenda kulinda. katulabe gye biggwera tugenda maaso efirimu egenda maaso njagala olabe kakati munange tuba tuli awo Kichenda Kasata amekuja atuuse dda nzize tukkanye Kasata gwayimiridde mu lujo lwange Kasata olabidde ku makya ga leero kyonkoze Kasata tiwali twankubire wo wali ebyo biveeke Kasato oba ekyalo kyonna kati yamugaa Kasato sebo wanjiri byomaze nojja ngeetonye Kasato oyagala ki densitirewo gwanno kati Kasato gwe yabadde ayagala okunzitira ewo atoze wange tukkanye kati anti era ndaba ebyokulwana tebikola owali onsitiddeyo kati nga mugaadde onzitira ewuwo kati anti onumbye kunzitira wano kalikola bwoti leka naawe ataddeko ebintu bye nawandiise wano ebintu gye bisobola okukkanya waliwo ebintu byendabe nange neŋŋakambala endaba ekintu kino tukikoze tutya ensonga n'ozikwata bubi ate obedda nkugamba manze nze nzaala abalungi baabo ze nkubuulira oyo omwana wa mwannyinaze olwamusindika we bati pa nze efirimu egenda maaso njagala olabe ako otujolonga era nange neewuunyisa ewunya ebigalo ebikuleese wano Kasaato kaakati ndi kati ekyamazima oli mulogo naye Kasaato yamwewuunya nnyo okuba ni amaze najja kimanyi nti obwongo bwo bumanyi okuvaako ne bugenda kati ono yakimanya n'agaa bulijjo abantu kye boogera kirabika kituufu bagamba mbu ebiseera ebimu Kasaato aba tategeera obwongo budduka naye kirabika ebiseera ebirala Kasaato addamu n'afuna ki amagezi nzize ebintu bikwasaganya yamugaa ki ekindeese njagala ensonga eno tuddemu tugikwasaganye ebe ng'ekola ki obulungi wamma obwongo bukomyewo waliwo enagidde wamma olabika oba toli mu kutegeerako nzija gye wazzeemu teyabadde ennungi abeera ne piriyodi eya insanite ne sanite kati tunulira kati mbazeemu ntyo wali naba otunulira nagenza okulaba nga ate ekikunfu butuuse ekikungobya kiki nyodde naa byonna ne ŋŋamba kati nga wewagambye kuba kati sewayagala bantu bangi ne ŋŋamba kambalemu nzije bwentyo bwe ndabye Kasaato alabye atya wuliriza naye asoma amaanyi nnyo nsonga bwete bweri Kasaato mukaaya okalengera obuba Kasaato banna bino byowandiise nga sibitegeera nasale ndaba obaze simanyi nasale emyaka 3 miliyoni 2.6 kati ate primary nayo nubali ebitabo byonna tubala wano ndaba obabaze simanyi miliyoni 10 zewamusasulira mu secondary senior 6 yagigwa ogitusonye no ayagala miliyoni 4 mwana we Katonda watu ebintu ebyo nabikozesebwa ng'obwo ate tozanyisa omuntu gwe bayita omwavuli watunuulira awali omuntu alina kyamwagaza yagulabanga mukisa Kasaato yabaze miliyoni 4 era omwana kasita amala okufumbirwa yeeraba asula mu kalina tutwala muwalawo kati tutwala muwalawo sigalo tetulina kyetumwagaza kati lwaki otereddeko abusigalo wano mbabalira ssente za busigalo eza buli mwezi kuba omwana abadde akola emirimu giri kati abusigalo gwe ngenda ofuna muba mulina omusasula mwe muba mututte omwana wange ngera sirimu yadde okwewunzika wulira nabagambye buli kimu yakibaze mulamu nasale naye ndaba nga mutuufu nja kuba wuliriza Kasaato munnyo mu mbeera ey'obwasseruganda wuliriza kati ne ŋŋamba omwana ono okuva mu nasale sigenda basasuza yadde ekikumi wulira era zo nenzisa wali ku mabbali teziriko nenzija ku primary okuva ku kibiina ekisooka mpaka ku kyokusatu ekyo kyo nakyo nekibasonyiwa kati okuva ku kyokuna mpaka P7 ezo zo mugenda zimpa owulidde Kasaato bwakaye kuba omwana ono nalowoozeza engeri yambonyaabonye naye mu sekendule oyo gwolaba Kasaato ebyange bingi
era nasazeewo neŋŋamba ezo zo sente mwino zimbi oba mwagala oba temwagala. Ono ye Kasaato. Tugenda ku episode ya 3. Kasaato bwatu bwatabuse bigwerawa tulaba muwoomya naye nga tubagamba nti firimu eno jagisanga butereevu ku firimu ku simu YouTube channel yaffe ate nga nammwe abaagala okutwegattako mu firimu kwagala na ssako tubaaniriza kale nno eno yo bwe tubeerabise episode 2 ate nga tukyakuweereza n'endala nnyingi.